Musibe omuti abalungi abeekomedde ku PJ The News Anchor kabakadde kamawulire gaffe atengera mbanirizaako mu ddakiika eno yennyina bwentyo nembibazaako gyonna gye mutussaako engalo. Munnamawulire era nga munnabyamizannyo abadde amanyiddwa nga Stuart Mutebikiwanuka afudde. Ono abadde muweereza wa mupiira ku Star FM era nga abadde akolera UBC. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ate yo omuyizi w'essettendekero lya Uganda Christian University e Mukono Natasha Nakayi asigaddeko kikuba mukono oluvannyuma lw'omusirikale ategeerekeseeko erya Tebangole okumukuba amasasi ng'amuyita mubbi. Nakayi abadde ava ku kyakalamu ne muganzi we amanyiddwa nga Bandeshe Ashraf bwe yatuuse eka n'aggula omuzigo gwe yabadde alowooza nti gwe gw'omwagalwa we wabula ng'ate gwabadde muzigo gwa musirikale ono eyalowoozezza nti mubbi yali ku lugirwe. Ono awe yasinzidde n'akuba amasasi bwe gatyo ne gakwata Nakayi. Yaddusiddwa mu ddwaliro ly'e Kawolo erimanyiddwa nga Kawolo General Hospital era nga gyali essaawa eno mu disitulikiti ey'e Buyikwe. Wabula nga ye Tebangole omusirikale yakwatiddwa dda poliisi ali mabega wa mitayimbwa. Ate nga ye omujasi w'eggye lya UPDF akubiddwa amasasi agamutiddewo oluvannyuma lw'okwekubya Saofi n'omukyala mu barracks ya poliisi. So nga ate abantu abatannategerekeka bakkakkanye ku munnansi wa Burundi amanyiddwa nga Niyokindi David bwe batyo ne bamumiza omusu mu kiro ekyakesezza olunaku olwalero mu zooni y'e Kagugube e Makerere kumpi n'ekisulo ky'abayizi ekyanana hostel. Okusinziira ku batuuze mu kitundu kino, David abadde mutuuze mu kitundu kino era nga bategeezezza nti bateebereza okuba nti bamutidde wala wabula omulambo gwe ne baguleeta ne bagusuula okumpi ne wabadde awangaalira. So nga ate n'omukuumi wa kampuni ey'obwannannyini eya Pyramid Security Group yasangiddwa nga afudde mu maaso g'ekizimbe kye yabadde akuuma ku luguudo lwa Bala Road mu kibuga Kyalira. Ate yo famire y'omukyala atemera mu gy'obukulu 47 Mire Namutamba eyagenda okuba ekyeyo mu ggwanga erya Saudi Arabia n'afiirayo esobeddwa olw'ebbanga eddene ly'amaze nga yafa kyokka ne batabategeeza nga mu bbanga eryo lyonna bo babadde bamanyi nti omuntu waabwe gy'ali mulamu era ng'akola. Namutamba kigambibwa nti amaze emyaka 4 nga yafiira mu ggwanga lya Saudi Arabia kyokka ng'ebiwandiiko ebiragibwa ab'eŋŋanda biraga nti yaziikibwayo dda, essuubi ery'okumuzza nga ttono ddala, ekintu ekyongedde okubatabula. Stephen Nsereko ng'ono ye bba w'omugenzi agamba nti tebamanyi bwe bayinza kutandikira kunoonya byasigalira bya muntu waabwe okubizza babeere ng'ate bamukubako baba bikubako erisa evvannyuma ate nga n'essuubi ery'okufuna ensimbi ezeetaagisibwa nalyo ttono ddala. Abatuuze ku kyalo kya Sanku mu tawuni kanso y'Empigi mu disitulikiti y'Empigi baguddemu ekikangabwa ku nkya ya leero emmotoka ekika kya Mark X namba UBA 942 bw'eremeredde omugoba waayo n'eyingira ennyumba bw'etyo n'egitomera okukakkana ng'eri ku ttaka ate nga esse n'omwana ow'emyaka 8 mbagirawo. Wabula poliisi egenze mu maaso okubanga ekakasa okukwatibwa kwa driver abadde mu mmotoka eno era nga bwegenda mu maaso okukola okunoonyereza kwayo. Olunaku olw'eggulo ennyonyi y'obwannannyini yeerindigudde ennume y'ekigwo mu Agago District eyabadde avuga ennyonyi eno teyafudde wabula nga yaddusiddwa mu ddwaliro ng'ayisiddwa bubi nnyo okukamala era nga agenda maaso okufuna obujjanjabi. Eggye lya UPDF lyavuddeyo ne ligenda maaso okuba ng'ate litegeeza bannansi nti eno ennyonyi si yaabwe nga bwe basoose okuba ng'ate babitambuza. Mu interview emu n'omukulu amanyiddwa nga Miles Ramiti ku Bukere TV y'omukulu amanyiddwa nga Bebe Kola yavuddeyo n'ategeeza eggwanga ng'agamba nti oba oliawo singa omugenzi Jaja Ichuli aka Isma Olaxas yakwata essimu ze oba oliawo teyandifudde. Omukulu ono yategeezezza nti yalinanga omuze ogw'okulabula Isma ku butambi obw'enjawulo bwe yalinga akola era nga Isma yalinga amuwulirizaamu era nga munange ku luno yali akubye okumulabula ku katambi ke yali asembyeyo okukola ku mukulu we yali amanyiddwa nga Engola.
n'ategeeza nti wabula Isima teyakwata masimu ge era nga yakuba enfunda eziwerako ddala 4 era n'ategeeza nti singa oba oliawo Isima yali akutte essimu ye yandiwuliriza n'abanga ajjayo akatambi ako kubanga okusinziira ku Bebe Cool ateebereza nti oba oliawo ebigambo byeyogera mu katambi ako bye byamuviirako kubanga ate alusulamu akaba. Ate ye omuyimbi amanyiddwa nga Vivian Tendo bw'atyo azzizaamu muyimbi munne amanyiddwa nga Evelyn Lagu amaanyi. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti omukyalo ono mulwadde yassa era ng'obulwadde bumazeeko ebbanga wabula ng'ono amuwandiikidde n'amugamba nti ekyamazima kiri nti nze neegomba okukkiriza kwo olina okukkiriza okw'amaanyi ddala era ng'okukkiriza kwo tekugeraageranya na Goldi. N'amugamba nti buli lunaku olukya ggwe olwaniriza mu ngeri ey'okubanga olina okukkiriza olwaniriza mu ngeri ey'okusiima wabula nga byonna kye njagala okugamba olunaku olwaleero nti oyagalwa era ky'olina okubanga omanya nti abantu bakwagala ate abantu bakusiima. Munnange nkwagaliza okubanga ate osooka bonnambiro. Ko akamwenyumwenyo kazze ku matama g'abasaabaze abakozesa oluguudo lwa Kampala mu Masaka oluvannyuma lwa minisita w'ebyentambula mu ggwanga omukulu amanyiddwa nga General Edward Katumba Wamala okutegeeza nga bwe bagenda okuba nga ate balutandikako oluvannyuma lw'okuba nga bakwasizza kampuni ya China Communications Construction Company kontrakiti y'okuddaabiriza olutindo lwa Katonga oluvannyuma lw'omugga guno okubomoka ne lugwamu. Okwogera bino General Katumba Wamala abadde alambula olutindo luno okulaba embeera gye lulimu. Ali ku mimwa gy'abanje ye mukulu amanyiddwa nga Papa Misa Kisemakula oluvannyuma lw'okuba nga ate amenya likodi oba ayingira mu bitabo by'ebyafaayo bya music wa Uganda oluvannyuma lw'okuba nga ajjuza Serena n'awooma era nga bangi balabiddwako nga bafikidde ku mulyango abantu babadde bayitirivu ddala mu bufunze ekifo ndowooza kyabadde kitono ku bantu okusinziira ku mukwano gwe bazze nago. Bayimbi bangi abamuwerekeddeko era nga kikwasaganyiza bulungi nnyo nnyini ddala omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusaasira y'omu ku abo abasobodde okuba nga ate basanyusa abantu naye ngono ye yategeezezza nti naye ekikyo kijja mu maaso awo naye ajja kuba nga ate yeetaaga Lugogo Cricket Over kubanga Serena ntono ddala wabula nga ekivulu kino tekinnaba kuba nga kijja mukyala wa Misa Kisemakula omukyala amanyiddwa nga Sarah Nakayi yalabikirako awo mu interview emu n'omukyala amanyiddwa nga Ruth Kalibala awo nno we yasinzira okuba nga ate ategeeza nga bwe yali amanyi nti agenda kufumbirwa omugenzi Prince Job Paul Kafero kubanga munange yakula amwegomba ate ne maama we ewaka yalinga azannya nnyo ennyimba z'omugenzi so bw'atyo n'abaamu kali kaki ka crash mu ngeri emu oba endala naye Mukama n'amaliriza nga ate amuwadde Papa Misa Kisemakula. So ng'ate era wenjogera ba social media in-laws balaga nti bali confused bikyabalemye okuba nga ate babitegeera oluvannyuma lwa mutabani w'omukyala amanyiddwa nga Evelyn Namulondo ng'oyo amanyiddwa nga Hero okuba nga ate ayanjulwa omukulu amanyiddwa nga Misa Kisemakula ku siteegi we yabadde agezaako okwanjula abaana be eri abawagizi baabwe wabula nga abantu bagambye bulijjo omwana ono Misa Kisemakula yamuzaala Evelyn Namulondo ng'akuuma ebyama omuntu nga yeetaagayo Evelyn Namulondo kwegamba byabasoberedde ddala era nga munnange yamwanjudde n'agamba nti ono ye Katende era n'ayanjula ne banne abalala n'amala n'agamba nti bonna bateekeko erinnya eryani erya Misa ki kaakati awo question mark ne zikola ki ne ziyitirira naye nga bo ba social media in-laws abandi yes bagamba nti omwami oyo Travis gw'olengera awo nga bw'obalaba baali bakyalidde omwana ku ssomero ne Namulondo Evelyn bagamba mbu ye taata wane w'omwana oyo so kyonna kiri wakati wa Evelyn Namulondo ne taata w'omwana be basinga okuba nga bakitegeera nange mwennyini simanyi kituufu naye nga kyekyo ekiri ku ground nera kuba nga ate kutuusako akatambi ka Misa ki ng'agenda maaso okuba nga ate ayanjula abaana be kana ne kakusinga obuwanvu kalimba kano bannaayi ono amanya ge ye Melanie Nabatanzi ono amanya ge awo nange mulina Melanie ye Merita na Reiso ada akyuse Chief Justice ada akyuse omwami ono amanya ge Katende
omwami ono gwani sikumanyi omwami oyo ye Shadrack Sewalu bonna n'ogattako Semakula. Ekyenjawulo ekiriwo ku ono telunaku lwe celebratinga birthday era lunaku taata wange lwe yava mu nsi. Kati olunaku taata lwe yava mu nsi nasalawo ono mwaka ogwaddako ate n'azaalibwa ku date ye munenga kamutuume nti ye Sewalu erinnya lya kitange. So I see him as my dad. Kale mwogere bye mwagala. Awo wetukyali naye nga kyonna kyekiri byebye biriwo ye Rema Namakula alabiddwako nga atenda ebinnya by'e Kampala bw'abadde mu nziga ng'ayina jadda. Manange wowe nyabo mane ebinnya bitutwala wowe nze wo Ate nga ye Serena Bata omukulu amanyiddwa nga Abitex ngoyo yaliko manager we oluvannyuma lw'okumujja mu mikono gy'omukulu amanyiddwa nga Sipapa era nga munange batambuddeko akabanga akawera balina music awererako ddala ababiri abo. Ebyongedde okumubijjirira oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Abitex okulayira n'agamba nti mwetefutefu okwetundako byonna byalina mu bulamu bw'ensi eno asobole okulaba nti Serena Bata amuliyirira ensimbi zamutaddemu ne loosi zamukozeseza. Jjukira nti abawuma bo bagambye beeteefuteefu okuyimirira wamu n'omuyimbi bwabwe amanyiddwa nga Serena Bata mwene embeera. Ate ye omukyala amanyiddwa nga Judith Hada ali ku Cloud 9 eyo mu bwengula awulira nga ensi tagitegeera musanyufu bya nsuso oluvannyuma lw'okuba nga ate featuringa mu luyimba lw'omusajja omukongo amanyiddwa nga Kofi Olomide. Jjukira nti ono ye musajja abatukubira lingala eyatukuza omutegero oyo lingala ow'ettabu mwabali mu myaka gya ki 1990s awo 1980s awe watyo mumutegeera ddala bulungi. Ate ye omukulu amanyiddwa nga Crystal Panda bw'atyo naye yavuddeyo n'ategeeza abawagizi b'abalungi nti si wakuva ku TV nga bwe musuubira yassa. Abangi babadde bamanyi baali bamanyi nti ono essaawa yonna ajja kuba nga ava ku TV abeere nga concentratinga ku music wabula nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Brian White naye azze ayogerwako ajja tajja leero biki naye nga yavuddeyo n'agenda mu maaso okuba nga ate abategeeza nti ye already yakola dderinnya kye yakola yakikola era ng'ebintu bye yakola wano tewali yabikoze. Bw'oba oyagala okumanya nti ddala alina kye yakola gwe genda eruzira ojja kulaba bye yakola, genda Arua ojja kulaba nti erinnya Brian White likola ki liwuuma. Era bw'atyo n'ategeeza bannayuganda obutamuteeka ku pressure nti wanaabawulira wakujja e Uganda ajja kujja era ajja kuvaayo so tajja kubanga atambulira ku biragiro by'abantu oba ku pressure y'abantu. Jjukira nti ayogeddwako ne gye buvuddeko awo nti yali akwatiddwe Dubai n'asibibwa naye nga yavaayo n'aga nti ye tebannakola ki tebannamukwatako. Star Favour Uganda, kampani akakasibwa gavumenti mu kutwala abantu ebweru beetaaga abalenzi n'abawala okukola emirimu gy'obwa security guard, cargo handlers, cleaners, okukola ku bisaawe by'ennyonyi mu ggwanga lya Dubai ne Qatar. Osasula omaze kulaba ku visa. Beetaaga ne ba housemaids okukola mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gwe housemaid bakuwa passport ya bwereere, visa ya bwereere ne air ticket ya bwereere. Gwe housemaid olina okuba ng'ova ku myaka 21 paka 35 okumanya ebisingawo kuba ku namba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Ekyenjawulo ku Star Favour Uganda Limited osasula ng'omaze kulaba ku visa ng'ekuli mu ngalo. Ate ye nagudi wa TikTok omukyala amanyiddwa nga Donna Asia tebimutambulidde bulungi n'akamu n'akatono ddala oluvannyuma lwa Fulufigo okumusiŋŋaana mu kifo ekimu n'amufubutulawo era nga teyakomyawo. Nagudi yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nga Fulufigo we yaduumidde bodyguard we amukube era nga teyamuyisiza bulungi wabula nga era teyakomyawo. Kigambibwa nti yamukutte n'abeera nga ate bamusindika ku poliisi era nga Nagudi alabiddwako nga ali ku poliisi.
Mami full figure. Si muntu. Baba engano. Jangola bobu gano. Lele kanawe mama full figure mami. Uri baba. Bukuwadde mmere yaffe. Bakuwadde mmere yaffe gwe. Oyaza na kitone mama. Ate ono muyimbi. Yayimba kyo. Si muyimbi wano bayiseewo bayimbi. Bulijjo ovuma abantu nga mmanyi otegeera. Mami tumusonyiwe ekikwalo. Tumusonyiwe. Hello. Tumusonyiwe. Si muyimbi wano si muyimbi. Hello. Mulimba nkubidde simu ankoze. Tamukuteeko amukwatako nga wewe. Atakubidde koze eki. Atogenda kukola. Abagala amawulire baleke tamukuteeko kyekindese. Papa wanaveewo. Tagenda vaawo. Bano babbi babadde obusimu. Tagenda vaawo. Ono mwana abadde bawala akasimu. Kitone muveeko genda mu bibyo wendi. Wendi we. Bano babbi muliro bwa. Bano babbi Ani atali mwiriri wano guba. Nedda bana wali wano baganda bana. Gwe mulaba nakava mu ddwaliro ne boda ezidde ewaffe siziraba. Fulufiga yankubye nnyo. Fulufiga yalagidde bodyguard nanzijawo nantwala eyo nansanga eyo nankuba. Fulu mizi. Mama we obagwe eyetuma fulu figa do you know fulu figa kyeritegeza mwana gwe akateka kulinga ngumi otunulanga nabana yembwa nawe manyireze fulu figa nze siri wa bulijjo manyira bali ba TikTok abanno pamayibule wakumuzamu kamera cyana gwo siri wala kati njagala nkukala kati nembwa yesigame nyama whom are you? What are you? Fulu figa, fulu mazi, fulu binyonyonyo. Ani kwa manyira gwe. Kati ngenda kukubo dene wamwe webake. Do you know me? Lwachole mesaba kwini bange, ba house manager bange, ba kadama bange, ba surprising olwana lwatu. Omusajja omulungi nganza awebwa. Dabayo. Fulu figa ne bwongwana sisobola kukala kata. Tegeera kuba gwe kenyini oli retired. Oriente nkadde. Whom are you? What do you? What are you? Do you know me? Ojo zungo nzungirako. Ojo zungo nzungirako. Fulu figa nkulayirira boddamu okunkolera video nga bakuwumuzzaamu ekinaddako jakiraba nze temalaga nkanga. Omukyala anti Kaduka avuddeyo ne yeegayirira Fulufiga ku lwa Nagudi n'amusaba nti munange mute omukyala mute omulekere eddembe liwadde nga avumye bangi akosezza bangi mute kubanga ebizibu byalina bye bingi so bw'atyo n'amwegayirira abere ng'amuta. Nyongera okujjukiza nti RNP at your services tukyaliwo nnyo kubanga tukutuusako entambula gwagitaze okuviira ddala ku airport ya tujja kubanga tetugikutuusako bulambalamba gwatandika kubanga osubscribinga ku channel yaffe gera mumasobere ng'ate osubscribinga omulungi mpuliriza munange likinga commentinga mbagala nnyo musule bulungi.